Dokita Kebbi baligenkana balamaga tuli mu kkula ly'okumanya ng'ekkula ly'okumanya leero likoleddwa nga 23 Oluzingu lwa Kiwanuka tukyali mu zzooba erya Ntenvu eddaaza 2021 yalamula kkula ly'okumanya likutuusiddwako bw'atyo omuzira ŋŋonge Muwanga Kivumbi Erasto wamma Muwanga weebale nnyo weebalire ddala wangaala Musolo wangaala Mwaka wangaala ku Minsuseera yawangaala emyaka 9 negwe wangaala yongera okulaba ku bazzukulu bannakabirye bannakasatwe bannakana n'abalala kubanga eddimu lyokola lyatendo nnyo lyatendo ddala nawe mukwana anyumirwa era atunuulira emisomo nga gino wayinza okubeera omukwabo abayinza okubeera nga batuyambako nga wayita ku nnamba yange 772761 ennamba eyo ababaka bonna b'oteekako munnange bujja kubeera nga butuyambako akubeera nga tutambuza emisomo gyaffe gy'olengera omuba obutambi n'ebyafaayo tununula obuwangwa bwaffe tetubukkiriza kugenda nga bufuma ng'ensawo efumira mu mugga bamikwano mukkirize musongoza mumwa alemera ewa kitaawe oyo yaliira mu lwaliriro bw'asinwa agenda ali ekibanja ekikye ate wamma Ssegamu agakugeredda mukkirize gayimba okuloopa n'okwolereza n'olwekyo tegandoopa kantandike ate nkole gwe nagunjukira omusimbu yagunjukira kigo olwaliro ngenda kwogera ku nnono y'ekigambo ekyawabula enkoko munnange tuyingidde mu nnaku enkulu olwaleero enkoko zigiddwako emitwe ate n'enkya zigenda kugibwako emitwe wabula enkoko mu lulimi lwaffe Oluganda olunyuvu ennyo era olunyuma tomuyita omutaka w'ennyimbwa omutaka w'ennyimbwa batono nnyo abayinza okunnyonnyola amakulu ago naye olw'okuba leero mugenda kuziggyako emitwe abamu mwaziggyeko dda emitwe n'enkya mugenda kuggyako emitwe yogayoga okutuuka okumalako omwaka mukkirize mba nnyonnyole lwaki mu Luganda wabula enkoko oba enkoko yonna mu Luganda tujoogerako ng'omutaka w'ennyimbwa era oli bw'akugamba nti olunaku olwajjo twalidde omutaka w'ennyimbwa aba ategeeza enkoko naye lwaki munnange ntegera agatawulira vumbe ery'enkoko lye mwokya kaakano nze nkunnyonnyole akawonvu n'akaga wabula enkoko ono yali musawo Muganda yayatiikirira nnyo olw'obulanzi n'obusawo era munnange abakugu batugamba be yalanganga byonna byatuukiriranga abantu be yakolangako bonna mwana wattu abaawonanga be baamusabanga baabifunanga naye nno yaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuno II era omulembe ogwo gwe yayatiikirirako ennyo ono nno yazaalibwa ku kyalo kye bayita Jjungwe kiri eyo mu Ssingo kitaawe yayitibwanga boogera batya wabula enkoko yali Mandwa eya Kiwanuka bwe njogera Mandwa eya Kiwanuka mba ntegeeza omuntu aba akongojja emmandwa ebeera eya Kiwanuka n'olwekyo wabula enkoko omwami ono yali agikongojja lwatuuka Kabaka Ssuuno II n'alagira nti tewabanga omuntu yenna akyama awantu wonna mu kibuga kye awo ekavule kubanga obudde obwo Kabaka Ssuuno II yali mu kibuga kye ekyekavule abamanyiiwo ku ludda oludda Nansana era bw'atyo bw'amala okuwera abantu bonna obutaddamu kukyamira ku kibuga ntegeeza okweyamba n'abagamba nti buli muntu anaabanga akikoze ng'awulira ayagala kweyamba byabanga afulumiza abyetikke
abitwala agenda abisuula ebweru w'ekibuga okuviira ddala mu Nansana, so si mu kibuga ekyo Kabaka mwe yali obudde obwo. Abantu baawuliriza etteeka erya Kabaka n'ekiseera ekyo Kabaka Ssuuna kye yaweeramu ekiragiro ekyo kye kiseera omwami gwe baayitanga Wabulenkoko kye yatandikiramu okwatiikirira ennyo olw'obulaguzi bw'enkunnyonnyodde nga ntandika. Kabaka yali kyajje amala okuwera abantu okukyamiranga mu kibuga kye n'atuma Lumweno okusolooza omusolo essingo. Lumweno ono yali musajja wa Kabaka era omuddu we yamuweerezanga agenda essingo okusolooza omusolo. Yatuuka n'asooka n'akyamako ewa Wabulenkoko musawo lye abeere ng'amulagula olw'okuba yalina ensonga z'ayagala okumanya. Yatuuka emmandwa ya Kiwanuka n'emulagula bulungi byonna, era bwe yamulagula yali avaayo Wabulenkoko naye kwe kumugamba nti genda bw'onaatuuka ku kibuga obuuze Kabaka empologoma ya Buganda nti lwaki yawera abantu obutakyamira ku kibuga, yakyamira wa? Genda omugambe muzzukulu owulidde, genda. Naye yatambula mu kkungujjo n'akomawo ng'amaliriza okusolooza omusolo era n'agutwala eri Kabaka. Bwe yatuuka eri Kabaka n'amugamba ayibeene, wawerera ki abantu okukyamira mu kibuga, g'okyamira wa? Kabaka kyava amugamba biki by'oyogera, n'amugamba ayibeene, bwe mbaddeyo mu kusolooza omusolo musajja we Wabulenkoko yaŋŋambye mbikubuuze nti bwe okyamira wa abantu nga bawera okukyamiranga ku kibuga. Kabaka olwawulira ebyo n'abantu abaaliwo ne bagamba ayayaya beene oyo amanyiira atandika atya okugamba ebigambo ebyo, takimanyi nti gwe n'antaddibwamu, takimanyi gwe n'antakubwa mugongo. Ayi beene nedda kaweewulira abantu be nga boogera ebigambo ebyo anti namwe mukimanyi nti Kabaka tatta omusaakiriza yatta. N'olwekyo Kabaka nga bw'atatta musaakiriza yatta. Ne Kabaka olwawulira ebyo kyava alagira Katikkiro Kayiira agende akwate omusajja oyo Wabulenkoko amuleete gy'ali. Katikkiro Kayiira naye olwabiwulira nga Kabaka amulagiriza agende akwate Wabulenkoko amuleete gy'ali teyassaamu kantu. Bwe yatuusa Wabulenkoko maaso ga Kabaka n'amubuuza, beene kyava amubuuza, Wabulenkoko waliwo ebigambo bye baŋŋamba bye wambuuza gye nkyamira bituufu? Wabulenkoko yamwanukula bw'amala okudda mu bigambo bye nti waweerera ki abantu akukyama mu kibuga, g'okyamira wa? Kabaka bwe yawulira ebigambo Wabulenkoko byamugambye kwe kulagira amangu ago agende bakutunga emimwa egyo eginnyanukudde. Ko Wabulenkoko nti bonnange tomanyi nga nze Lubaale Kiwanuka n'egijjo baligitunga? Kabaka tomanyi nga nze Lubaale Kiwanuka? Kabaka Ssuuna kyava amugamba nti tomanyi nga nange nze Lubaale wa wansi afuga Balubaale abawaggulu. Abambowa linda Wabulenkoko okuddamu okwogera ebigambo ebirala baamukwatirawo ne bamutwala ne bamutunga emimwa ne bamussa mu nvuba. Yali mu nvuba obudde bwagenda buziba ne butuukiro enkuba oba olukubakuba nyerera era lwa tonyerera mpola kyali awo nga balaba obukubakuba butonyerera. Laddu kyeveeveeri ne Kabaka bwe yakuba Kabaka mwana wattu, abantu ne batandika okusinda ne bagamba bannange ye tukole tutya leero, bannange kyekiddako mu buwangwa obwaffe bwe tukkiririzaamu omuntu yenna bw'aba akubiddwa laddu oyo nno bwabeera baagala omuvumula naddala nga tanafa. Enkola yaffe kye tuteekwa okukola tufuna bufunyi mwenge ate n'obubi ne tumusiiga omubiri gwonna n'abeera ng'atereera. Era eryo ly'eddagala lye baakozesa okusiiga Kabaka awone. Nkugambe baafuna omwenge omuganda, kubanga wano ewaffe omwenge omuganda nga gutabuddwamu obubi bw'obisiiga omuntu yenna ng'abadde akubiddwa laddu addamu n'abeera ng'atereera. Atyo Kabaka bwe baamusiiga n'engulu n'alagira mangu bagende bajje Wabulenkoko mu nvuba. Wabulenkoko bwe baamubuulira ebifudde ku Kabaka n'agamba
okukuba omwana si kumukyawa. Kabaka ajja kuwona, temufaayo, tagenda kufa, naye mbadde mubonereza abeeko kyamanya nti nange ndi w'amaanyi. Kabaka Ssuuna gwe baagererako n'olugero olugamba nti ezaakalimpaka zinyagirwa mu ssaazi. Bwe yamala okuwona n'awa wabula enkoko, abakazi n'abaddu n'embugo n'ebintu ebirala bingi, era n'amuweereza Kangaawo amulabira ekifo mu Bulemeezi abeeremu. Kangaawo kwe kumutwala mu kifo kye bayita Nyimbwa okumpi n'ebbombo. Abategeddewo mwebale nnyo tweyongereyo. Enyimbwa wabula enkoko gye yasinziiranga okulagula kabaka era gye yaziikibwa ng'afudde. Erinnya wabula enkoko lyatandikiraawo ne liranda ne lijja mpolampola. Ssuuna owookubiri bwe yava ku kibuga kye awe Kavule agenda ku ngalamye mu Kyaddondo ekiri ku ludda lw'Eggayaaza. Era okwo bagamba nti abamu kwe yayokerwa laddu. Abataka bwe baamulabanga n'abaami b'amasaza nga kabaka takyafaananika, ne balwana babeere nga bamuggyako ate basseeko omulangira omulala. Bw'abitegeera nga Katikkiro we Kayiira kuba yamwagala nnyo, bw'abitegeera nti abataka baagala omumanyiira n'abakwata bonna n'abatta. Ndidda n'enkubuulira ekiwendo. Abamanyi mu kwenda Ssenkaatuuka, oyo nno gwe tutera okwogerako kisanga ataakitte embogo yasanga mu kwenda. Yali ani mu kwenda oyo? Yali Ssenkaatuuka. Naye ekiwendo ekyo mwe yagendera era lwerumbe olwamutta. Nze Dokita Kebbi bali yankoona balamaga bassabo ne bannyabo, namwe neeyongera okubeera nga mbakoowoola, okubeera n'omwoyo ogwabaliddawo nga mutukwatirako, okubeera nga muvujjirira ebintu bino. Obuyambi bwammwe bwonna oba mutwalo, mitwalo 2, 5, kakadde tuzeetaaga okubeera nga tukwata obutambi obw'enjawulo, amaloboozi ag'enjawulo, tugateekereteekera abaana abaliddawo nga ffe tuvuddewo. Teweerabira anyumirwa emisomo nga gino n'obutambi, oyita ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel ekyoto ky'okumanya. Ennamba yange eri 0773 27 61 27. Baffe Empologoma awangaale.